Abooluganda Mukama yeebazibwe nnyo olunaku olwaleero ndi musanyufu kubanga njagala kugabana nammwe ekigambo kya Katonda okuva mu kigambo kya Katonda obubaka bwentuumye nti tuli bansi naye tetuli bansi. Nsaba muwulirize osanga kiyinza okutuyamba. Kakati tuli mu biseera bizibu, biseera bya bulwadde, biseera bya ssennyiga omukambwe. Kakati ate mweyongeddemu ebitala bingi. Tuli mu muggalo, abaana bali waka tebagenda mu masomero, oluusi okusoma kuli ku mutimbagano gwa intaneti, tetulina zi laputopu, tetulina amasimu agasobola okusomebwako abaana. Mu byalo oluusi twali masannyalaze, obulwadde bukutte wansi ne waggulu, abantu bafa, amalwaliro batugamba gajjudde, okisigeni wabbula, abantu emirimu gyabwe gifa mu lunaku lumu, tebasobola kukola entambulansi byonna ndaye nga bwe tubimanyi. Naye mu nsi efaanana bweti tufiiriddwa abaagalwa baffe. Mu nsi efaanana bweti tuyinza kukola tutya naddala ffe ng'abaana ba Katonda? Ki ekyokuddamu kyaffe? Kakati ekikulu kiri nti tulina okutegeera nti ffe ng'abaana ba Katonda tulina okutegeera identity oba nkyogere, tulina okutegeera ki kye tuli mu Katonda, tulina okutegeera ki kye tuli. Omanyi tutera okwogera ku butuuze. Kati ffe ng'abaana ba Katonda tetuli batuuze ba nsi eno, tetuli ba ku nsi, tuli mu nsi ne tetuli ba nsi. Bayibuli etugamba mu Yokaana 17 olunyiriri olw'14 okutuuka ku 16 kansomewo. Mbawadde ekigambo kyo. Era ensi yabakyawa kubanga si bansi nga nze bwe siri wansi. Awo Yesu nga bw'ayogera, sisaba ggwe kubajja mu nsi naye obakuumenga mu bubi. Si bansi nga nze bwe siri wansi. Nolwekyo bwe ŋŋamba nti tetuli bansi, bino si bigambo byange, bigambo bya Mukama waffe Yesu. Ate akikkaatiriza nti tetuli wano mu butanwa, kigenderere. Katonda yakigenderera ffe okubeera mu nsi kubanga yagamba tasaba kutuggya mu nsi, wabula Mukama Katonda atukumire mu nsi era atukume okuva mu bubi. Mu lunyiriri lwa 18 agamba nti nga bwe wantuma mu nsi nange bwe mbatuma mu nsi. Tuli batume kuno ku nsi, tetuli bansi, tuli batume. Eyo ye Yokaana 17:18. Era mu Yokaana 15:19 n'agamba nti singa mubadde bansi ensi yandiyagadde ekyayo, naye kubanga temuli bansi naye nze nabalonda mu nsi, ensi kyeva ebakyawa. Mikwano gyange bw'obanga oli eyo ng'owulira ensi ekutabukidde, ng'olaba ensi ekukyaye, teweewuunya, ekukyawa kubanga gwe toli waayo. Ate mukama w'ensi eno ye amanyiddwa, ye mulabe Sitaani. Bayibuli etugamba mu bbaluwa ya Yokaana esooka essula ey'okutaano n'olunyiriri lw'19 nti Katonda bakabaka w'ensi eno ye Sitaani. Era mu Yokaana 12:31 etugamba nti ekiseera kigenda kutuuka Sitaani omufuzi ow'ensi eno akasukibwe ebweru. N'olwekyo ffe tetuli bansi. Bwe tumala okutegeera nti tetuli bansi, ojja kumbuuza nti kati ffe tuli baaki, ffe tugwawa? Kati nno ffe munnange tuli batuuze ba mu ggulu, ye wali obutuuze bwaffe. Ate ng'era Bayibuli etugamba mu Yokaana 18:36 Yesu yagamba bw'ati, obwakabaka bwange si bwa mu nsi muno. Singa obwakabaka bwange bubadde bwa mu nsi muno, basajja bange bandirwanye ne siweebwayo mu Bayudaaya. Ne kaakano obwakabaka bwange si bwa wano. Naffe wetu we tuli. Ate mu Bafiripi essula ey'okusatu n'olunyiriri olw'2 Mukama waffe Yesu yagamba kubanga ffe ewaffe mu ggulu era gye tulindirira omulokozi okuvaayo, Mukama waffe Yesu Kristo. Mu nsaasiremu katono wano Mukama waffe Yesu yayogera yali omutume Pawulo, kubanga ffe waffe mu ggulu era gye tulindirira omulokozi okuvaayo, Mukama waffe Yesu Kristo. So kakati amawulire ago malungi, ffe tuli batuuze ba mu ggulu, ffe waffe mu ggulu. N'olwekyo bwe tumala okutegeera nti ffe waffe mu ggulu, ekyokuddamu kyaffe kyeki oba tukola tutya? Tulina okutegeera nti bwe tuteeka obwesige bwaffe mu nsi muno, bwe twemalira mu nsi muno, tujja kujjamu maziga,
tujja kujjamu kulemererwa, tujja kujjamu kusoberwa. Nolwekyo tulina okukozesa obutuuze bwaffe nga tubutegedde bulungi. Tulina engeri 3 gye tuyinza okukozesa okumanya kuno. Okumanya kwaffe nti tuli batuuze ba muggulu tuyinza okukozesa mu ngeri 3. Esooka tulina okumanya nti ffe wano tuli batuuze, tetuli batuuze ba wano, ffe tuli bayise. Omanyi nga abalambuzi abayita tuli batambuze, tuyitamu buki buyisi. Nolwekyo jjukira wali atugambye mu Yokaana nti yatutuma ku nsi kuno, nolwekyo tuli batume. Omutume akola atya? Omutume akola oba atuukiriza ekyo ekimutumiddwa. Bayibuli etugamba bulungi mu Matayo essula ya 28 n'olunyiriri olwabiri nti ffe twatumibwa, omulimu gwaffe omukulu, obutume bwaffe wano ku nsi bwa kulyowa myoyo, bwa kuleeta myoyo mu bwakabaka bwa Katonda. Kambasomere Matayo 28:19-20. Kale bino nno bigambo byo bya Yesu Katonda waffe. Kale mugende mufuule amawanga gonna abayigirizwa nga mubabatiza okuyingira mu linnya lya Kitaffe, nga mubabatiza okuyingira mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, nga mubayigiriza okukwata byonna bye nabalagira mmwe, era laba nze ndi wamu nammwe ennaku zonna okutuusa emirembe gino lwe giriggwaawo. Mukama waffe Yesu yatutuma tugende tufuule amawanga gonna abayigiriza, tubabatize mu linnya erya Kitaffe, ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu, tubayigirize okukwata byonna ge mateeka ga Mukama Katonda gatubuulira ag'enjawulo. Ate Mukama n'atujjukiza mu Luka 10 n'olunyiriri olwokubiri nti okukungula kungi. Ffenna tumanye ebyamakungula, oyinza okulema ekintu nolaba nga amakungula mangi. Okukungula kungi naye abakunguzi be batono. Kale musabe Mukama ow'okukungula okutuma abakunguzi mu kukungula kwe. Nolwekyo bannange, ffe ng'abatume, mikwano gyange, tuli batume okuleeta emyoyo mu bwakabaka bwa Katonda, okunafuya obwakabaka bwa Sitaani, naye ate tuli bakunguzi, tukungula. Kubanga batugambye nti n'okukungula kungi. Tulina okukungula emyoyo. Abantu kakati baterebuse, abantu banoonya ekyokukola, abantu banoonyawo okulaga. Tulina okubasongera nti bannange ekyokukola obubuddamu buli mu Mukama waffe Yesu. Nolwekyo tubanga tuli mu nsi kuno tulina okwemaliza emirimu gya Katonda, kwe kubuulira enjiri. Ate okubuulira nno kuno enjiri si kwabali bokka ababuulizi. Oyinza okugamba ateeze siri musumba, ateeze siri mubuulizi, nze siri reverandi, nze siri bano be basindika ku nguudo. Kino ekiragiro eri kya Mukama waffe Yesu kya buli muntu atumiddwa erinnya lya Katonda, kya buli muntu omulokole, kya buli mukkiriza. Ffenna tulina okugenda twenyigire mu makungula, twenyigire mu mirimu egya Kitaffe ali mu ggulu. Ekyokubiri, tulina okusabira ensi eno kwe tutudde kaakati. Bayibuli etugamba mu Yeremiya essula ya 29 n'olunyiriri olw'7 nti mwagalizenga ekibuga emirembe gye nabatwaza okuba abasibe, era mukisabirenga eri Mukama, kubanga olw'emirembe gyakyo mwe muliba n'emirembe gyammwe. Mikwano gyange, tuli ku nsi ate tuli batume. Nolwekyo tulina ekisa kye tulina okumala wano ku nsi nga tetunaba kugenda eri Katonda waffe, nga tetunaba kugenda ewaffe mu ggulu. Wano tulina okusabira ensi eno mwe tuli. Bayibuli kyetugamba, kubanga ensi eno bw'eneebeera n'emirembe, ensi eno bw'eneebeeramu essanyu, naffe tujja kubeera n'emirembe, naffe tujja kubeera n'essanyu. Ng'abakkiriza tulina amaanyi okusaba, okusobola okuleeta oba okulaba nga bye twagala tubiraba ku nsi kuno. Mukama yatugamba bye tunaasumululanga ku nsi birisumululwa ne mu ggulu. N'olwekyo tusabe. Ate Bayibuli netugamba mu Matayo 6:9 okutuuka ku 13, nkakasa nti abasinga ennyiriri zino muzimanyi kubanga tuzoogera nnyo mu ssaala eya Kitaffe ali mu ggulu, okugamba nti Mukama leka okwagala kwo okukolebwa wano ku nsi nga bwe kukolebwa mu ggulu. Okwagala kwa Katonda kunaakolebwa kutya wano ku nsi nga bwe kukolebwa mu ggulu, nga tutaddeyo omutima ne tusaba Katonda waffe okwagala kwe kukolebwe. Mu nsi mubeeremu emirembe, mu nsi mubeeremu essanyu, mu nsi mubeeremu obulamu,
munsi mubenga temuli mu bino ebintu byonna byonna ebitataganya temuli kusaddaaka abaana temuli butemu temuli bubbi temuli nguzi byonna ebyo tubisabire bireme okubeerawo temuli ekyokusatu tuli batume tuli bakunguzi naye ate tuli bakungu b'eggulu abakungu b'eggulu be basindika eno ku nsi ba ambasada oba banne ba ambasada mu Luganda be baki ne kugamba nga bonolaba eggwanga eddene nga America bwe linasindika omubaka waalyo tuli babaka ab'obwakabaka bwa Katonda twasindikibwa wano okutuukiriza okwagala okutuukiriza ebyetaago eby'eggwanga lyaffe mu ggulu lyatusindikibwamu n'olwekyo bw'obanga no ng'onna ambasada wa America waliwo ebintu ebyo tajja kusanga ambasada wa America ng'akola tajja genda ng'alya kasooli ku kkubo tajja genda nga agula malaya wali ku kkubo nga mumulaba alina ebintu byatajja kukola kubanga n'okukuuma ekitiibwa ekyeggwanga gy'avudde n'olwekyo naffe ng'abakiise ate abatume asinga n'America aba Katonda omutonzi w'eggulu n'ensi tulina okuba nga tuli bakiise balungi tulina okuba nga tukozesa olulimi olw'obwakabaka bwa Katonda nga twambala mu nnyambala y'obwakabaka bwa Katonda nga tulwana entalo ez'obwakabaka bwa Katonda zokka kwega nga tukola ebintu okusinziira ku bwakabaka bwa Katonda bwe tuvaamu bwe biri mu bwakabaka bwa Katonda waliyo ennono ey'obutuukirivu n'obutukuvu eyo tulina ogigoberera kubanga Bayibuli etugamba mu bbaluwa ya Yokaana esooka essula ey'okutaano n'olunyiriri lw'e18 nti oyo eyazaalibwa Katonda tagenda mu maaso ng'ayonoona n'ekyo mikwano gyaffe ffe tulina omwoyo omutukuvu ng'abatuuze b'eggulu yatuyamba obutagwa mu kibi yatuyamba obutagenda mu maaso nga twonoona ekyokubiri tulina ennono ey'obuwulize eri Katonda waffe tetwesuulirayo gwa naggamba tuwuliriza era ne tutuukiriza Katonda by'atutuma Bayibuli etugamba nti omusajja omusirusiru y'oyo yawulira ebigambo bya Katonda n'abirekaawo ne biyingira mu kutukumu ne bifuluma mu kwokubiri era bagamba omusajja oyo omusirusiru alinga oli eyazimba ennyumba ye ku musenyu amataba bwe gajja empewo bwe yakunta mukoka bwe yayita ennyumba y'omusajja omusirusiru n'egwa Bayibuli etugamba nti omusajja omugezigezi yo yawulira ekigambo kya Katonda n'akiteeka mu nkola bwe tulina okubeera tuteeka ekigambo kya Katonda mu nkola kubanga tuli bawulize eri Katonda kitaffe oyo omusajja omugezigezi era mukoka yakunta kibuyaga n'akunta enkuba n'etonnya ennyumba ey'omusajja oyo omugezigezi yasigala eyimiridde gguluggulu kubanga yali agizimbye ku lwazi n'olwekyo twagala okubeera ng'omuntu oyo Bayibuli etugamba mu Yokaana 15 olunyiriri lw'e14 nti muli mikwano gyange Yesu nga yagamba bwe mbanga mugondera amateeka gange nga mukola bye mbagamba n'ekyo mikwano gyange tuleme okwerimba toyinza kubanga gwe Katonda byagamba okukola si byoliko ogamba omubiri munafu binnemeredde buli kaseera n'olowooza nti ojja kukugamba nti no oli mukwano gwa Katonda nedda si we kiri era ne mu Yokaana 13:17 ayongera okukkaatiriza nti waliwo emikisa mingi egiva mu kubeera omuwulize eri ekigambo kya Katonda nzijukira mu byawandiikibwawo okuva era Yokaana 13 okuva ndooza nga 14 okutuuka 17 Yesu yali ava kwozi kunaaza ebigere by'abayigirizwa bwe teebereza Katonda omutonzi w'eggulu n'ensi nga yayoza ebigere by'abayigirizwa ne bw'amala okubyoza n'abagamba nti kino nkikoze musobole okunjigirako nkikoze ng'ekyokulabirako nammwe mukole bwe mutyo mulabe Mukama Katonda waffe ng'atuyigiriza obwetoowaze ng'atuyigiriza obukkakkamu ng'atuyigiriza okuba nti tuli servant ng'atuyigiriza okubeera kale ng'atuyigiriza obukkakkamu ng'atuyigiriza obwetoowaze nga tuli baweereza ekigambo kyekyo nga tuli bwe balinye omwoyo mutukuvu nga tuli baweereza ffe nga ffe tuweereza ffe tuli baweereza b'abalala ffe tetukinagukira ku bannaffe netugamba nze Mukama woono nze bakolere nedda naye nga ffe tuli abaki abaweereza kubanga Mukama waffe Yesu
kyeyatuyigiriza kyeyatulaga ng'ekyokulabirako. Era mu Yokaana 10:27 okutuuka ku 29 yatujjukiza n'agamba nti nno endiga zange, kubanga ffe tuli ndiga, yeye musumba, n'agamba endiga zange zimanyi eddoboozi lyange era zingoberera, n'agamba era nja ziwa obulamu obutaggwaawo, ate tewali muntu n'omu ajja zikwakkula mukono gwange. nga kyakisa nga kyattendo okulaba nti no tewali ayinza kutukwakkula mu mikono gya Mukama Katonda affe, kasita tuba nga tumugoberera, kasita tuba nga tuwulira eddoboozi lye nga tulimanyi. Kakati nno engeri gy'ogeraageranyaamu obutukuvu oba ebirungi n'ebibi mu bwakabaka bwa Katonda byawukanamu ne wano ku nsi, kubanga wano ku nsi ebibi tubiteekamu emitendera. Omutemu tumwawula ku oli akyaye bukyayi akyaye omuntu. Omwenzi gwakwatidde mu loogi tumwawula ku oyo abirowoozeza mu mutima gwe. Naye Bayibuli yeetugamba nti nno omuntu yenna ne bw'okuuma etika kisome kiva mu Yakobo essula ey'okubiri olunyiriri olw'omunaana okutuuka ku lw'e11, kubanga si bigambo byange. Ne bwe muba mutuukiriza etteeka lino eriri abange munsase mu katono, ne bwe muba mutuukiriza etteeka lino eriri nga kabaka w'amateeka nga bwe kyawandiikibwa nti oyagalanga muntu munno nga bwe weeyagala wekka, mukola bulungi. Mujjukire nti etteeka kabaka w'amateeka lyeryo nti yagala muntu munno nga bwe weeyagala. Kati Bayibuli etugamba bwe tutuukiriza etteeka eryo ekkulu kabaka w'amateeka amala gonna tuba tukoze bulungi. Naye wuliriza, ne bwe munaasosolanga mu bantu nga mukoze kibi ne musingibwa amateeka ng'aboonoonyi, teebereza. Otandise okusosola mu bantu, olina emikolo abamu basosolobezaamu, abalala bayisizaamu amaaso gabe batuule eri wansi. Olunyiriri lutugamba mu lunyiriri olw'e10, kubanga omuntu yenna bw'aba akwata amateeka gonna ne n'asobyamu limu nga zizza omusango gwonna, teebereza gonna ogakutte ne n'osobyamu limu lyoyinza n'okuyita ettono. Bayibuli etugamba nti awo oba ozizza omusango gwonna, kubanga oyo eyayogera nti toyendanga ate era yayogera nti tottanga. Kale bw'otoyenda naye ate notta ng'ofuuse mwonoonyi w'amateeka. Tujjukire nti Bayibuli etugamba n'otugamba ffe ng'abaana ba Katonda, ffe ng'abatuuze b'omu ggulu, nti omuntu asse atemulidde ddala omuntu ofaanagana n'oyo akyaye. Bayibuli bw'etugamba ate nti n'omuntu gwe bakwatiddwa mu kikolwa eky'obwenzi afaanagana n'oyo ate nagyagenze ne naaba nga alina ebirowoozo eby'obukaba oba eby'obwenzi mu mutima gwe oba mu mutima gwe. Bayibuli etugamba mu Baluumi 12 olunyiriri olusooka okutuuka ku lwokubiri nti kyenvudde mbeegayirira munsonyiwe muzzukulu wange neryo essanyu nga ndaba abukabukaawo. Kyenvudde mbeegayirira abooluganda olw'okusaasira kwa Katonda okuwangayo emibiri gyammwe nga ssaddaaka ennamu entukuvu esanyusa Katonda, kwe kuweereza kwammwe okw'amagezi. So temufaananyizibwanga nga emirembe gino, ne mukyusibwenga, ekyo tukiwulidde, tukyusibwenga olw'okufuula amagezi gammwe amaggya, mulyoke mukemenga bwe kiri Katonda bw'ayagala, ebirungi, ebisanyusa, ebituufu. Mutulabye Bayibuli etugamba nti ffe tulina okukyusibwanga olw'okufuula amagezi gaffe amaggya. Ate kyekifuula amagezi gaffe amaggya kyekigambo kya Katonda, kyekitukyusa n'omwoyo we omutukuvu. Mu Bakolinsi ekyokubiri essula ey'omukaaga n'olunyiriri olw'e14 lutugamba nti temwegattanga n'abatakkiriza kubanga temwenkanankana, kubanga obutuukirivu n'obujeemu bugabana butya, oba omusana gussa kimu gutya n'ekizikiza. Era Kristo atabagana atya ne Beriyaali, oba omugabo ki eri omukkiriza n'atali mukkiriza. Mikwano gyange oluusi twerimba, oluusi twerabira ne tulowooza nti ffennaffe bamu, zonna ddiini, ffenna tuli Katonda omu. Katonda bannange si y'omu. Katonda Bayibuli ekitubuulira bulungi mu Yokaana 14:6 nti Yesu Kristo ly'ekkubo n'amazima n'obulamu, n'olwekyo tewali atuuka eri Kitaffe okuggyako ng'ayise mu ye.
nzijukira kale kanshireke era bayibuli etugamba mu bbaluwa ya Peetero esooka olunyiriro essula ey'okubiri olunyiriro 11 n'olw'12 etuwulira bulungi mu ngeri gye tutegeera engeri gye tulina okutambuliramu mu bulamu buno obw'ensi. Kangisome. Abaagalwa, mbeegayirira ng'abayise era abatambuze. Mujjukire tuli bayise, tuli batambuze, batwegayira kaakati. Okwewalanga okwegomba kw'omubiri, okulwana n'obulamu, emibiri gino gitutwala mu kufa. Tulina okwewala okwegomba okw'omubiri kubanga ko kulwanagana n'obulamu. Obulamu anti buva mu kwegomba okw'omwoyo. Nga mulina empisa zammwe mu baamawanga ennungi, nga tuli mu bantu abatuuze ba wano ku nsi abatamanyi Yesu, tulina okukuuma okuba ntubeera n'empisa zaffe ennungi. Era nga bwe baboogerako ng'abakola obubi olw'ebikolwa byammwe ebirungi bye balaba, balyoke bagulumize Katonda ku lunaku olw'okulabirwamu. Mikwano gyange tetwagala tulina okubeera abeegendereza okusinziira ku kyawandiikibwa kino nga tuli mu bulamu obw'ensi eno, obutaswaza linnya lya Mukama waffe Yesu. Omanyi wali owulidde oli n'agamba oyo bw'abanga mulokole ffenna olwo tuli balokole kubanga tebalabawo njawulo. Bwe beeraliikirira naawe ne weeraliikirira, bwe bavuma naawe n'ovuma, bwe bakyawa naawe n'okyawa, bwe babba naawe n'obba, bwe balyazaamaanya naawe n'olyazaamaanya. Balina abantu okulaba nga ffe tuli baawufu. Oli bw'akosa minzaani etawera naawe omulokole n'ozizikka eyiyo nedda. Bayibuli eyongera n'egamba nti mugonderenga buli kiragiro ky'abantu ku bwa Mukama waffe. Ebiragiro bya Mukama ffe abatuuze b'omugulu by'abantu ffe abatuuze b'omugulu tubiwulira kubanga Bayibuli etugamba nti teri bukulembeze butava eri Katonda. Oba kabaka nga ye asinga bonna tumuwulirenga, oba ab'amasaza nga ye baatuma olw'okukangavvula abakola obubi n'olw'okusiimanga abakola obulungi, kubanga Katonda bw'ayagala bw'atyo. Mmwe okusirisanga obutamanya bw'abantu abasirusiru nga mukola obulungi ng'ab'eddembe so si ng'abalina eddembe lyammwe olw'okukisa obubi. Naye ng'abaddu ba Katonda musengamu ekitiibwa abantu bonna, mwagalenga abooluganda. Banne buli muntu yenna musseemu ekitiibwa mu kiti kye. Twagalenga abooluganda, tutyenga Katonda. Bino byonna biri mu kyawandiikibwa direct, temuli kigambo kyange nakimusengamu ekitiibwa. Kabaka bannange, kabaka n'abakulembeze baffe. Bayibuli etugamba mu lunyiriro 17 olwa bbaluwa ya Peetero ey'okubiri olunyiriro 17 etugamba kabaka tumuseemu ekitiibwa. Abakulembeze baffe tubaseemu ekitiibwa. Abaweereza mugonderenga bakama bammwe mu kutya Katonda. Bw'oba ng'oli muweereza, mukama wo musseemu ekitiibwa. Nga bakukozesa, mukama wo musseemu ekitiibwa. Si balungi bokka, ate mukama wo kabenga mulungi, kobenga onna by'omwemulugunyaako. Bayibuli etugamba kubassaamu kitiibwa. Naye era n'abakambwe bonna tubassaamu ekitiibwa kubanga kino kye kisiimibwa. Omuntu bw'akugumiikiriza okulumwa olw'okujjukira Katonda ng'abonyaabonyezebwa awatali nsonga. Kubanga bwe mukola obubi ne mukubibwa empi, bwe muligumiikiriza ttendo ki? Bw'ogumiikiriza naye olw'okubanga naawe okoze ekibi ate awo osaanira okuwaana nedda. Naye bwe mukola obulungi ne mubonyaabonyezebwa, bwe muligumiikiriza, ekyo kye kisiimibwa eri Katonda. Kubanga ekyo kye mwayitirwa. Bannange, okwo kwe kuyitibwa kwaffe. Kubanga era Kristo yabonyaabonyezebwa ku lwaffe era n'atulekera ekyokulabirako. Kale lugenda lweyongerayo, zeeyongera ennyiriri zonna sigenda kuzisoma. Naye awo osomera ddala ebbaluwa eyo paka ku lunyiriro lwa 25 tuwulira bulungi byonna bye tulina okukola nga tutambula mu bulamu obw'ensi eno. Era Bayibuli etugamba nti tulina okujjukira mu Yakobo essula ey'okuna n'olunyiriro lw'ekuna nti nno tulina nti omuntu alina okujjukira nti bwe twagala, bwe tufuuka emikwano gy'ensi eno, awo tuba tufuuse balabe ba Katonda. Kale omuntu yenna bw'ayagala okubeera mukwano gw'ensi yeefuula omulabe wa Katonda. Ekyo tetulina kukyerabira. Bayibuli etugamba mu Yokaana ebbaluwa esooka ey'okubiri olunyiriro, ebbaluwa ya Yokaana esooka essula ey'okubiri
olunyiriro lw'15 paka 17 temwagalanga nsi newankubadde ebiri mu nsi. Omuntu yenna bw'ayagala ensi, okwagala kwa kitaffe tekuba mu ye, kubanga buli ekiri mu nsi, okwegomba okw'omubiri n'okwegomba kw'amaaso n'okwegulumiza kw'obulamu okutaliimu tebiva eri kitaffe, naye biva eri ensi. Eri ensi eggwaawo, ensi eri mu kuggwaawo, n'okwegomba kwayo ne akola Katonda by'ayagala abeerera emirembe ekitaggwaawo. Tulina okuba nga tutambulira mu mbala y'obwakabaka bwa Katonda, nga tutambulira mu kwagala, so okwagala abo bokka abatwagala, ab'eŋŋanda zaffe, mikwano gyaffe, wabula nga twagala n'abo abatukola obubi abayinza okuyitibwa ng'abalabe baffe. Bayibuli etugamba mu Baruumi 12 olunyiriro lw'9 etugamba nti ffe tulina okwagala, olw'omwenda n'okweyongera etugamba ebintu bingi, naye etugamba nti tulina okwagala abalabe baffe. Tugamba kamusomeko kubanga birungi nnyo, ate mubiwulire ddala nga biva mu kigambo kyani kya Katonda. Baruumi 12 olunyiriro lw'9 ngenda kusomera ddala paka Lusemba essula w'esembera nti okwagala